gye balogera ekiwagama kyagala muntu ekiwagamo yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okulekani okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema entandikwa egenda maaso ate nete era nga Duncan Digital Studios tutandika butandisa ate nete era nga sagala bakunyumiza onyumereza Buwambo Boys ekyali ntandikwa film egenda maaso ate nete Kyotera film production tutandikiddewo mu bulambalamba eno sagala bakunyumereza onyumereza eno nemanyikiddwa nga Ndokose Eddogo agamba alyamuse alivuddemu nga bagamba ni firimu eno yanjawulo era bagiweereza eri abavubuka bonna abayise mu bintu bingi ebisoomooza naye nga bakugamba ni Katonda lyekkubo lyokka erikutuusa ku buwanguzi efirimu by Duncan Kataala Mwesijje Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Kataala tadooba ye director ate nga Ronald Omusiru nasirwalira mu location zi Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects kakano tugenda kusinkana Okiria Ronald omulimu Mwesijje Alex ngakwerezanga Kalyama tutandika butandise egenda maaso Mwanja Stephen Juju Jajja Juju Kyomuhendo Angel ono ng'agenda kuzanyiranga afande ekyatandika Duncan Kataala nga kuzanyiranga Amoni mu firimu ye y'omulembe tutandise Kidde Esiterewo naye ng'akwerezanga jjajja omulaguzi Mutyaba Alex ng'akwerezanga Kayongo ekyatandika butandise egenda maaso Ronald Omusiru nga naye tugenda mulako mu firimu yaffe etandika kakati mu kaseera kano nga tutandika mu bulambalamba bagambye tugenda okulaba basinzira ku byaddala ebyaliyo amaka mwetandikidde weega twegafaanaganye mulimu omwana w'obulenzi wuuyo agenda maaso akaaba ebizibu byeri maama we bannange maama ennaku zino ebirooto byenfuna byantiisa afuna ebirooto ebimukanga ebirooto ebireeta ekikanga bw'aloota yeevuunise mulumu abanga ameze nga gudu kati nga mugamba olaba mwana wange emyaka gyo tegikyasula mu nnyumba y'abakadde bo emyaka gy'olimu gy'emyaka egyabika okuba ni otuusa okuleka ni weeyawula ku bakadde bo mbadde njagala obe ng'oyiiya ye maama abuulirira mutabani we ekintu kyenjagala kyo ng'amusooka amutegeeza ni ekiriwo abeere ng'afuna akayumba k'ateekawo k'abangawo abangewo akayumba atandika obulamu ate yeewale n'emize gino egy'okusomba kubanga musombi tewaliiwo kawala kakukyalo katamanyi linnya lye ekyatandika butandisi kakati amugamba maama siwali buzibu ekyo ngenda kikolako so bwe tuvaako eyo tudda erudda waliwo omukyala agenda maaso n'okuba alongoosaako eka Duncan Kataala sound effects yazikozeeko ekyatandika butandisi egenda maaso kakati musajja mukulu amanyikiddwa nga Muzeeyi Kalyama agenda maaso naye ava waka ono ye mukyala gw'ayina ewaka ava ewaka abe ng'agenda ku mirimu gye nga bulijjo ng'omwami ono n'amugaa ne bw'oba odda munnange kasukaali okaleete tugenda maaso aba ava eka nga waliwo omugagga ayengerawo ekigambo omugagga kirabikirwa mu bikolwa bingi otambula otyo otambula oyimiridde weesigamye oba otudde kati waliwo amusazeeko kati mbadde ennonye zange bamubanja
omulaba yenna bw'atunula ng'okwewola lekaawo ebintu sente nazikola ntudde lwaki ate kati nze nona ntambula ekintu kino emusingo ngenda gutwala nkuwadde ennaku 2 sente zange nzaagala ono alabika ali amuwola akasente naye Kalyama alabika alina ebizibu bya sente mugaga n'ayomba toddamu kwogera kigambo kyonna sente ngenda zifuna munange toyomba siyombye nzize kugamba era bwe mba nyomba si bwento bwenzijja kirabika bw'aba ayomba ajja n'amafumu kati abadde azze kwogera owange igira tabula gire Duncan leeta omukyanga naye leero banenga tukoze nnyo sajjunu lero watatula sente ebintu bigenda kuba birala nnyo wakati akakuba wirubalo 6 sajja leeta baagala bosi agenda tuuka nga balina ebatuuse kale nno omusajja mukulu bw'aveeyo yatuukira ludda gano ge makaage naye ng'abadde ava wa Kalyama kumubanja bannange mukwano sente z'ebyokunywera ku mmere ago ge maka baakolamu mukazi n'omulekera sente z'emmere n'akusaba n'ez'akameeza akezo ebyokunywera ku mmere ebyokunywera ku mmere birala n'ebyakameeza biba birala kaaka tugenda okudda eno waliwo ayita Amoni tuba tuli awo Amoni abadde agenda maaso alina byaliko oba ekiki agamba alina ebimutawaanya awulira ayagala azimbeyo akayumba naye kapoloti ke yagula emmanga eyo ayagala azimbe kumbe maama we yamugambye ng'omuvubuka omukulu alina okutandika okweyiiya kati nga bw'omanyi mu nsi mwe tutambulira ebintu byonna tubikwasaganya ne bakyali baffe kati ono kyali we gw'alina ye Ronald omusiru Ronald Wenga nazimba bulungi ate w'amazima kati ng'amugani n'omuntu gwe mmanyi omuzimbi kafulyu si kafulu naye kafulyu imba bulungi oli omusajja wa mutawaana nnyo era wona omu ennyumba yo gizimba ng'azimbye bulungi ebimba by'enkoko munooja kuno wulira Kalyama azimba ono omusajja nkugambye Kalyama wa kabi naye Kalyama asobola okuzimba ennyumba neefaanana ng'amaka oli byakola by'amaanyi alina ekiyumba ky'enkoko kye yagyeko gyengala emmanga awo yakizimbye bulungi wali wansi era tusobola n'omusanga ayinza okuba kati ali ku finishing oyo yennyini nze gambye oyinginiya aliwo gwe tompa yinginiya azimba ebyumba by'empunu nga twandibadde tugira oba nze ŋŋendeyo mu kunnyonnyolere owulidde mutaka ayagala kuzimba bamugamba yakuze maama we n'amugamba abeere nga yeekwatakwata ng'abasajja bonna abalala ab'obuvunaanyizibwa abe ng'agenda maaso n'okulekani akola ki akyusa obulamu efirimu egenda maaso nabadde nkunoonya kaakati nno naye nga sisobodde kulaba leero aba ali awo abakozi we ng'omukulu amugwa Kalyama yono Kalyama ayogerwako ye yinginiya ku kitundu gwe balinawo owakabi kati nga mbadde nyalo nzimbira akayumba byonna bamwe 2 ayagala okumuzimbira akayumba ka bisenge nga 2 nga mulimu dining n'ebisigadde era yamuga abantu badde bajja ne bapima ebisigadde kati bagenda kusinkana ku poloti jembe nga nkubuulira tubale amabaati byonna awo abazimbi bwe bali amugamba nti ennyumba yajagala mu bwangu ye kataala kataala ennyumba ajagala mu bwangu kati ng'amugamba nti mukwano gwe yamubuulidde nti yeggwe gwe tuyinawo yazimba ebiguma waliwo azimba ebibunika nga biyiika mangu naye ono mbw azimba biguma tugenda maaso sajja bakuzimbira ennyumba ebumbulukukanga mu nsulo seminti bamutabulamu evvu n'okitegeera ekwata ku lw'ogizimbye kati yinginiya yajja ng'asooka abategeezani emirimu gyeyongere tulina emirimu emirala mingi bannange ye yinginiya emirimu egisinga ku kyalo kuno yagikwata naye ng'alina abalala abakoloofa baakola nabo mwangu tube nga tugenda okukola bayinginiya bagezi
kati yabapatanya omulimu guno babenga bakola nga bwanoonya omulimu mulala kati yagufunye agenda basasula ku sente z'omulimu gule sente zange leero ebatwa mwana sente mwana era olweggulu tunyirire era olwaleero olweggulu mwana tusanule ne ku nviiri boyi mwana banga kino kyo olengera badde etandise n'okusiiba obukongovule wenagamba kakati munange oluvannyuma nga tukwate kubo tudde erudda nomalayo waliwo kakati ng'onaasooka amuleeta amulage kapoloti we kali ayagala kubanga atandika kabeereko kompawundi akayumba akaagala kabe nga kanyirira bulungi nnyo so matiriyo baamuyiye dda kataala akozeemu ebyabategeera njagala ennyumba nga yabise ebisenge bisulwamu bisatu kuliko seating kuliko ne garage of course tunolera temanyi nteekeyo boys quarter boys quarter soko ozireke yali soke tukube ennyumba y'amakegwe tuka compound ebitujabira boluvannyuma tubale lumu sente binamalawo sente meka leba nyenga bwoli wange sinza kuseera kali nga milioni bagenda maaso n'okuleka nga bateesa 5 yamusaba miliyoni 5 ng'ennyumba agimuwanga kirabo ennyumba ng'ewedde okukola yeetaaga obukadde 50 olina mewama ekikome ekyange yamuga tumweta kati kale kansaleko n'amugira miliyoni 15 mutano zimala milioni 3 ne miliyoni 35 ngenda ku milioni kintu kino kankwe miliyoni 2 zaawo na kintu ne kintu kino ennyumba yagala y'abagagga kyokka enteesa y'abaavu senyi tugumala nedda tetujja kukola bwetyo twetaaga ekintu kino be ng'okiteekamuko kuki kwagala abakozi balina okusasulwa nga munanga ekintu ky'abakozi kyagenda wala abakozi nina okakasa nimbasasula akasente kintu kikulu nnyo ngenda kunoonyako enkya kati sente mune nga bateesaganya nga wajja wabaawo okukaanya tugenda nani kukola akasente bakomye ku miliyoni 35 lyabaddamu wa miliyoni 2 onazigaana kakati bwe tuva etuddako erudda waliwo omwana obwala ayita ngowayi gwali wano bano ebadde manji oli ogamba ki munange nga wendi bebe bano era nga obetani n'ebinsumbu naye bano era mbadde ndi mukubo nga nzikyayi nseko kati akafuba kani nga mugamba dde ndi wano mbalabala njagala mbe nga nzije wabaabawo bamugambe enkwanjule neyanege babona omusobola gwe yamuganiza naga akasente weekali kati nga mugayo oyagala kumpa sondeete wano tosobola kundeeta wano mu nyumba tayirozi za kiwempe munda mu nyumba tayirozi za kiwempe just wano wajjajja era najja kulaba gwe wajjajja gye najja okusinziira okulaba naffe tulina amaka nina amaka mu kibuga naawe e Kampala kibuga kubanga wano era netusobola kunzija waffe tosobola naye kunteeka wano baddage eno ennyumba bagisiimula netukula kaddongo moja buli kimu gyekiri gwe tofaayo nze amaka nagalekayo eno jasibya poesa mba nze kulambula ku nnimiro n'ebisigadde awo otegedde era ano jasi tubeerawo bezikakiwani naye sewo bannanga abakazi bongedde otulaga levo ey'okukkirira amadaala omuyaya mupaakinze ku nnyumba ya kadongo abulayo kimu kuyingira ate nga anaatera tugenda maaso kakatuddako ewa kataala mwenye kataala yake kakati ng'asooka abulira maama we gye yagenza okulekani adiringa ne bayingine bamuse miliyoni 35 ekintu ekirabika okuba nti kyabadde kyangu n'akaki n'akamu kati maama yamugaanize ndiwakuwa miliyoni 15 bw'abanga omusajja agala 35 ng'ennyumba ewedde era bagenda kubakubirira kubanga ono alina ofuluma ennyumba ya maama we ekituufu omwana omulenzi bw'okula oba olina okuva ku lujja ate ekyokuva ku lujja omulenzi kiba kyangu nnyo n'okusinga omuwala kaakano tuba tuli awo musajja mukulu yinginiya aba ali wano yinginiya kyekiddako dda wakati baabo
kati abavubuka okumanya bamutawaana nnyo akawungeezi bana abane bajja ne beepakinga ewannakacwa wali ewannakacwa kati bababuulira obusayiti obalaba ate olwannyo omulimu otandika ogufaanana waliwo afaanana ng'ensonda y'akabalazi obalaba kati babafunidde omulimu mukweko nasooka abawo enkya mulina okujja okukola atandise obbagamba babe nga bakeera ku sayiti kuba sayiti yeefuniddwa tugenda maaso kakatuddako omugagga ye mugagga ndowooza nakola dda naggwa dda dati ebyana byo bye byabadde nayo bange boyite ebyana olowooza amoni ye yalibadde n'ejambiya kale ono ssebo maama mbaleka mukazi ono mukazi anvumira abaana bange kyokka yaŋŋamba bw'alijja mu bufumba abaana alibaagala kati wabaawo ekyonoonesa ebyana by'oli bye biba bikyonoonye mandi wano ku site katugenda okudda eno ssebo musajja mukulu yayambaddeko ng'omugagga manyi woofuna kasente katonda n'akulinyisa eddaala ebyobwavu olina obbikuba emabega kati nga munnanga ajja abadde ali wano yinginiya ng'atuuka bamugambye akasente akakime malirize tunulira wenga tuziko kati ng'amugamba ekindeese kwe kuleka njagala obe ng'omaliriza kubanga ekintu kirina okugira akasente konna nkajjeeyo kaako katulabe bannange tandise okubala bali yazze n'akatawo abe nga bakola endagaano taagala kubasa masooti endagaano y'okuzimba ennyumba nze amoni nkwasizza kalyama endagaano azimba ennyumba matiri bona bw'atazimba matiri bona sikkiriza njagala nnyumba matiri bona ennyumba mu wiikisi 3 eggwa yinginiya nga bamuwa akasente. Ladies and gentlemen, twawuliddeko yinginiya omukyala ng'amugaba oba okoma omwami akasukaali naye nga yinginiya ye muntu aba n'emirimu emingi era alina sayiti ennyingi ez'okukolako kyokka ewaka bakaaba sukaali lwaki firimu egenda maaso tunuulira kati awo yinginiya n'atandika okwogera olulimi oluwulikika obulungi ennyo ayagala buli kimu kibe nga kitandika okukolebwa. Kaakati nno genda okudda eno waliwo eyafunzizza mwana muwala ono gamba ebintu saagira ate ebintu babe muzikiza kintu batwagala kibe nga buli kimu kiryoke naye mukwano ebale kujja kubanga okimaliriza sooka ompeka aga amwereza kaweereze yamwerekerako okudda eka omuwala akomawo ewaabwe yewa kati mu kaseera kano yinginiya ono aba ava okutwerekera omuwala ogenda okwetegereza musajja tandaba kumbe yinginiya wuno afuluma. Yinginiya jjukira akasawo ka ssente alinako $305 ezamuweereddwa. Omanyi omuntu aba alina kyalina mu ngalo ze nga kya muwendo alina engeri gy'aba akukuta. Yinginiya zaakukuta kale kino kyamulaba kibadde kiva kuwerekera muganda wa yinginiya kimwagala. Yinginiya akomewo akukuta n'akasawo n'ayingira munda obayi sole kiki ekiro wano kayingidde akangambi kankomewo badde ninda kamazale kweniva kamazale waliwo ddiru gyendabye yanga agendewo nga kukuta n'akasawo alabye yinginiya akukuta n'ensawo. Omwavu bw'aba alina ssente z'atatera kuba nazo entambula ekyuka abadde ow'enkobo gaafuna ebitege asoobamu nga komando n'okwavula kisoboka. Kati alabye yinginiya engeri gye yeekwetakweta abadde atambula nga balakuda wavu bunsenyezza ebbanga yamugamba we kibanga ekyo kyogera kituufu yinginiya yeetaaga kubala bigere alina ensawo ya ssente. Essente ezibeera mu kisawo omuntu aba tamanyi zibala. Firimu egenda maaso. Kati nkunyumiza ki nga bukyenkeera. Yinginiya yagamba balina okukeera bayiwe matiriyo ng'agenda mu bbaala akasawo asumulula atoolerako muli akasawo atoolerako wali mulujjudde
ng'asooka agamba buli eyali awo asooka afune ekyokunywa buli ali awo anywe. Inginiya n'asasula n'amabanja gonna amakadde asasudde nezeyeri n'amabanja ganeewola omwezi ogujja. Oyagala meka gokoye bakoyera ku cupa 7 weyongere kati ogenda okulova oluvannyuma. Inginiya tunuulira inginiya nkwata empola ensawo emuli mu bulago atamidde bano bamuzaayo efirimu yino ate mumpita mutamiivu genda bagendaga ndabayo gasimwe muneesigamye bamuleeta takyalinnya inginiya firimu egenda maaso. Nagambye oli ku firimu ku ssimu era mwenda mugende maaso n'okusubscribinga firimu ku ssimu obe nga tukutuusako ebina Uganda byonna ebipya by'omulembe bulungi nnyo. Firimu ku ssimu laba etabu laba ejjagaato yimirira eka naawe inginiya ensawo obedde mulimu bulago ensawo inginiya tunuulira bano nga bakonkoneeka bakonkona inginiya takyasobola kuyimirira ku magulu ga 2 inginiya takyasobola kuyimirira ku magulu ga 2 ne bano nga beeyongerayo. Ekirungi bakimanyi batamiivu era bakimanyi bulungi nnyo. Njagala olabe kaakati bano ababadde babala inginiya batandika okukola ddiiru. Tunuulira inginiya baalabye akasawo ka ssente oba akasawo kyonna kikiri ate baawulidde n'olugambo obedda bamuketta mbobedda ali mu bbaala yagulidde buli muntu yenna omwenge ezo ssente empitirivu mwana yaye yaleese yana yafunye ssente mwana kale bano baba bagenda nga sibagwa mu baana balina pulaani y'okubba inginiya ate bano bebamukubaako inginiya bavuggulira bano obwavu nga butuli bubi mwenga munywa ssente muzijjawa enkya tukeera kukola 11 inginiya agambye tukeere tukole era kyobula atuguliddemu namwe mukeere oli agenda sasula ssente alina kisawo ayi lwaki ogera ebigambo ebingi oli naawalula munne owulidde katonda wange kino kye bayita alipata kazi amangu agoma ne bannange musajja amusunye kankoko mukazi wattu ate ebintu byabakyala bizibu mubamu abakyala si bangu bakusimbula kati gwe wootuukira aye abaana atera okusimbuka kati mukazi wattu asuze n'obusungu taata naaka walajja muli mu kabengo amaanyi agajjewa leka naawe kati kumbe beebase abayayi bakambwe abasajja kufulu bagijjeeko ebintu beggulira naye omukono guba mu lisiki. Abayayi abba akimanyi omukono guli mu lisiki n'agusaayo. Baasi tugende baabano bali munda ate omwami si yakoye ngaki banoonya ababbi bakusanga nga weebasi ne batwala obudde bwabwe nga bakebera. Firimu egenda maaso. Firimu egenda maaso.
akasawo bakaguddeko. Akasawo bakaguddeko. Akasawo bakaguddeko tunulira nabetabu. Okumanya ababbe bazibu ne bulangiti bajagala abayaaye. Kati ababbi bagamba mbu bakusanga nga webase oba babana balugu ne bakusawo ne bamujjayo bulungi. Inginiya bana ababbi bakambwe obanga kumubbi akubba n'akujja ne ku buliri mpaka ku ttaka yene yeyongerayo. Baina n'obusungu sente zaabwe ono yazinywedde tebannazibba. Sooka okebere ogenda osumulula zipu. Sajja sente mweziri sente nyingi tugabanire watya ugabana kwankya tolina okwakati okugabana kulina kuba kwankya. Yeebasa atali muwalajje kaseminti ako kayina engeri gye katwala muwalajje. Omukyala yeebase. Omukyala agenda okumunoonya oluggi nga luggule. Laba omwami gwe bannange taata naaka okola ki? Omukyala oluggi waluleese olugudde luggi ekyoluggi okuba olugule kyamukanga nnyo oluggi lugule. Oluggi lugule bannange oluggi lugule gowa sinze nakutte ku luggi tukulindeko akasawo sente z'abandi bannange sente z'amatiriyo. Omanyi yabadde mugezi omuntu apatana omulimu ng'amanyi agufisyako miliyoni nga 5 ba 10. Kati ye yabadde amanyi anywakuzize batwaliddemu ne za mukamaawe yakogga n'ekiwato sente z'abandi baama. Mu kaseera kano wetulabira nti omwami ono bulijjo wa lunyuma lutono. Firimu yiino egenda maaso era bulijjo engoye zayambala ze zitukweka embiriizi zino naye nga ye mukovu wakuŋŋaanya wuuyo kwegamba muyita akakunkumuka yakaaba sente bazitutte. Bagamba neekuba omunaku tekya era bannange ne yakubye ono tennakya. Tugenda maaso ne firimu yaffe. Kaakati musajja mukulu yakeera bukeezi. Huwayi wabadde ki? Ennyumba nzigule n'osula wano ku bbalaza. Musajja watu wabadde ki? Ebizibu byamutuuseeko. Nawange banzibye ssente. Bambi yabbiddwa ssente ze. Sajja yamuwadde miliyoni 35 zakulabika ndi azimba nnyumba nyingi. Naye ssente yabadde aziterese mu nnyumba abasajja bazze ne bazinona. Wendi wano munnange sirina kutegeera kwendi Nyingi. kani nga mugane nga bakubbye nnyo. Ente ezo zonna Ezo ssente nga bakubbidde ddala ssente empitirivu ezakubbiddwako. abira ebizibu bigi. Yamugamba naye sirina kyakkolera okujja kukusabira ebizibu bibe ng'obiwona. Teri kitagwa musajja watu. Namugamba buli kimu kiggwa teri kitaggwa. Firimu egenda maaso. Njagala olabe. Tugenda kukola tutya? Ekyokukola kiremye okutegeera. Kyengenda kukola. Yamugamba simanyi kye ngenda kuzzaako. Simanyi kye tuzzaako. Abali bano bajja. Bano bajja. Mwana obwenge bwankubye nnyo mwana. Edda amanyi omugaga ajja kuyomba kuba twali tulina okukeera obukezi ku mulimu. Mwana. Bwera kye watukoze mwana, watukubye mwana, omwenge gwatusaaye mwana, naye basse nafunye n'ebirooto nga simanyi oba byakunsi mwana. Kumbe
ono bamujja ne ku buliri ebirooto byabadde byagenda byerere hawiya mwabagala nabe muti ombeera mube bana badange mwagalana ate kati nkulaba laavu yeeyongedde oba lwakubaka sente baatubye temuddamu nakwogera ku kya sente siwa naawe leka nammwe babbi nyumba bagiyitawa batambulanga buwundo kati sente ne bazimuva sente bazibye abakoze batya simanyi ebisigadde ndowooza bambi mukazi wattu kubanga naye yabadde yakakaaya naawe omwami yazze okufubutuka emisinde yatandise ebigere bibiri okwadidde kwebaka yeebase n'obusungu bwe naye yagenza okudda engulu ng'olugi luggule bakubye seeri sente bazibye wamma bituufu sente simanyi kyengenda kukola bannange lunaku natereka 10 ku 10 kati gwolowooza oli agenda mu sente tamanyi kyagenda kukola bannange ayingini anoonyesereza Amoni azimuwe oba amuzimbire ennyumba nakolera obwere kale bano baamugamba ekiriwo alina kukwata sente z'Amoni n'azizaayo agenda zijjawa oba se kyagenda kuba akolanga kalogoyi kati Amoni aba ali wano wangi sente bakoze ki sente bazikoze ki gwe byo byogera olimu amagezi sente mama sente mama sente bazibye bandaga wano wetujja okutandikira wali waawo ekitundu ekyokubiri ekize naye nga tubaga mwena abataba firimu ku ssimu tubagala nnyo ngende maaso n'okusubscribinga ku YouTube channel eno ate towerabire okubanga onyiga notification bell tubagala nnyo abatuwagira mira Uganda era sa Mukama Katonda abenga bankuumira